Eddie Kenzo sawa za kakati ebye byongedde okubijja oluvannyuma lwa American Embassy ogana omuwa visa sawa za kakati Eddie Kenzo agenda kukola history nga y'omusajja mu Africa asoose okuwasa embaga 2 mu mwaka gumu ng'emu yagiwasa n'omukazi n'endala ya musajja. Puliriza bulungi. Sawa za kakati option gy'asigazza ey'okufuna visa ya America eri emu ya kukubira omusajja bulijjo bbaawe gw'alina Omumerika omuzungu mu kifaananyi ekyo kukyolaba Eddie Kenzo n'omusajja wa America. Sawa za kakati amawulire genfunye gategeeza nti Eddie Kenzo reaching out akubidde omuzungu n'amugamba nyamba ompase embaga kubanga eno bwe weewasa embaga y'ebisiyaga bakuwa empapula naye Eddie Kenzo leka nkubuuza ekintu kimu, osuubira America oba Canada nga bakambwe ku bantu abalya sente z'omuli w'omusolo wadde ogenda kuwasa ebisiyaga bbaawo omuzungu naye osuubira banaakuwa visa Eddie Kenzo? Sisuubira nga bakambwe kubanga nawe wafuuka mubbi wa gundi wa gavumenti abalya sente z'omuli w'omusolo billion ne billion taxpayers money naye mujja zisasulira. Kenzo mwenna bayimbi mwenna ababbye sente z'omuli w'omusolo mujja zisasulira. Nze nkubuulira, and you can never run from this. Kyova olaba American Embassy bulijjo obeera ku nnyonyi naye imagine big guy ennaku zino yakusinga n'okubeera ku nnyonyi. Eddie Kenzo buli wiiki abeeranga ku nnyonyi naye Eddie Kenzo sawa za kakati ebye byongedde okubijja oluvannyuma lwa American Embassy ogana omuwa visa sawa za kakati Eddie Kenzo agenda kukola history nga y'omusajja mu Africa asoose okuwasa embaga 2 mu mwaka gumu ng'emu yagiwasa n'omukazi n'endala ya musajja. Puliriza bulungi. Sawa za kakati option gy'asigazza ey'okufuna visa ya America eri emu ya kukubira omusajja bulijjo bbaawe gw'alina Omumerika omuzungu mu kifaananyi ekyo kukyolaba Eddie Kenzo n'omusajja wa America. Sawa za kakati amawulire genfunye gategeeza nti Eddie Kenzo reaching out akubidde omuzungu n'amugamba nyamba ompase embaga kubanga eno bwe weewasa embaga y'ebisiyaga bakuwa empapula naye Eddie Kenzo leka nkubuuza ekintu kimu, osuubira America oba Canada nga bakambwe ku bantu abalya sente z'omuli w'omusolo wadde ogenda kuwasa ebisiyaga bbaawo omuzungu naye osuubira banaakuwa visa Eddie Kenzo? Sisuubira nga bakambwe kubanga nawe wafuuka mubbi wa gundi wa gavumenti abalya sente z'omuli w'omusolo billion ne billion taxpayers money naye mujja zisasulira. Kenzo mwenna bayimbi mwenna ababbye sente z'omuli w'omusolo mujja zisasulira. Nze nkubuulira, and you can never run from this. Kyova olaba American Embassy bulijjo obeera ku nnyonyi naye imagine big guy ennaku zino yakusinga n'okubeera ku nnyonyi. Eddie Kenzo buli wiiki abeeranga ku nnyonyi naye Eddie Kenzo sawa za kakati ebye byongedde okubijja oluvannyuma lwa American Embassy ogana omuwa visa sawa za kakati Eddie Kenzo agenda kukola history nga y'omusajja mu Africa asoose okuwasa embaga 2 mu mwaka gumu ng'emu yagiwasa n'omukazi n'endala ya musajja. Puliriza bulungi. Sawa za kakati option gy'asigazza ey'okufuna visa ya America eri emu ya kukubira omusajja bulijjo bbaawe gw'alina Omumerika omuzungu mu kifaananyi ekyo kukyolaba Eddie Kenzo n'omusajja wa America. Sawa za kakati amawulire genfunye gategeeza nti Eddie Kenzo reaching out akubidde omuzungu n'amugamba nyamba ompase embaga kubanga eno bwe weewasa embaga y'ebisiyaga bakuwa empapula naye Eddie Kenzo leka nkubuuza ekintu kimu, osuubira America oba Canada nga bakambwe ku bantu abalya sente z'omuli w'omusolo wadde ogenda kuwasa ebisiyaga bbaawo omuzungu naye osuubira banaakuwa visa Eddie Kenzo? Sisuubira nga bakambwe kubanga nawe wafuuka mubbi wa gundi wa gavumenti abalya sente z'omuli w'omusolo billion ne billion taxpayers money naye mujja zisasulira. Kenzo mwenna bayimbi mwenna ababbye sente z'omuli w'omusolo mujja zisasulira. Nze nkubuulira, and you can never run from this. Kyova olaba American Embassy bulijjo obeera ku nnyonyi naye imagine big guy ennaku zino yakusinga n'okubeera ku nnyonyi. Eddie Kenzo buli wiiki abeeranga ku nnyonyi naye